abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV, BTV, awamu n'abatuuliza ku Mpooza Impact Radio. Nze nakuya Aida Mpalanyi. Programu yaffe yene nganzi abalungi be basinga obungi ababi. Omwaka 2021 twakisa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Naye ng'ate mu 2020 obufuzi bw'eggwanga Uganda ate mu 2020 bwakisibwa. Mu 2020 ebibiina by'obufuzi byali byeteekateeka owulira babiyita ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obukulembeze by'obufuzi babiyita bibiina byabufuzi tebabiyita nti ebibiina by'obukulembeze ebibiina by'obufuzi olabye enjawulo eyo olaba mistake gyeva eyo tuli bibiina byaki byabufuzi so si bya bukulembeze kamakinga obukaze mu Bible teri bufuzi obuva eri Katonda oba teri bukulembeze butava eri Katonda. Kakati ffe tulina bibiina byaki bya bufuzi webale nnyo. Kakati kikutabula kiki omufuzi nakugamba ntya ava mabega wante ng'akuba omukulembeze muddeeri omukulembeze abeera mu maaso g'endiga abange temujja eno waliyo ekiyinza obbali mulindeeko. Olaba we bitandikira ekidondo manye ekidondi kyawuzi ekyezinze nga tosobola kitaggulula ekyo kye tulimu kaakati genda mu maaso. Tuli mu kaseera nga era ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo biri mu kaweefube w'ani anaakulembera ekibiina kino anaakulembera ekibiina kiri ate awamu ani anaatwala eggwanga Uganda mu maaso. Ekyo kati ky'oka obuuze ekibuuzo kiri nti tunaava ddi mu bibiina by'obufuzi ne tuyingira ebibiina by'obukulembeze oba kye kigambo bugambo? Nedda si kigambo bugambo kubanga buli kirina meaning. Bukulembeze kirina meaning n'obufuzi kirina meaning. Aiwuwo mu maka ofuga bufuzi oba okulembera maka? Nkulemberwa. Kati lwaki ongamba mbu byanjawo? Lwaki kyoyogera ekyo nti kiki oba ekigambo bugambo? Okulemberwa oyinza okuba nga okulemberwa omwami wo akufuga bufuzi webale nnyo abaana bofuga bafuga oba bakulembera byonna tosobola kubabi ng'okola byonna okufuga kugambe kiri kufuga kulimu ekintu ekizibu. Bakulembera abaana bange baye example olidde okubalaga nti awogenda tojja waliwo omuliro tukola tukikoze tukikola n'engeri gy'okolamu emirimu yonna teweetaaga na kwogera nabo baye example balaga bulazi engoye zo zizingako n'olwekyo omwana naye ajja kuzizingako kituufu nnyo kyo neso si kumukuba singa engoye zo ggwe ng'ate ggwe naawe ezo tozizinga oli mutuufu nnyo mukulu oli mutuufu nnyo okuba omwana yera wano lwaki toyera awo omulage nti bekola ki babikola bwe bati beera waawo so twawulemu ebintu ebyo bitusibye biri ne mu njogera ne mu bigambo bye tuwogeza nti the power of confession nti ebibiina by'obufuzi amaanyi agali mu kwatula kuno kakati kiki ekyatuleetera okubiyita ebibiina by'obufuzi awo gwayinza okunsingako mukulu nze ngenza ogenda kwesimbawo ati ngenza okuyingira mu byobukulembeze by'eggwanga Uganda ng'ogendayogebigambo byonna bimanya enjawulo yaabyo ng'omanya enjawulo yaabyo olina okubagamba abantu tisigenda kubafuga ngenda bakulembera era mbakulembera ekkubo lyange lyerino mbatwalawa Mityana oba mwagala mbatwalewa Mityana temunnonda oba si kyo mulekera abo abaagala bokogenda Mityana bakole ki bannonde simu mukulu ate oli waŋŋamba nti abantu bali be balina okutulaga bye baagala tubakolere anti kyenkugamba nti bwagamba nti tugenda kiki Mityana bajja kugamba ffe tufuge speed bwo onootufuga speed 4 toyimirire motoka yonnamu mututwalira twagala bw'otuuka ebujuuku ojja kuyimirira
otuuka e Buloba bw'onootuuka e Bujuuko n'oyimirira ne tulya ku nnyama twagala butuuka e Bujuuko oyimirire bw'otuuke mu Kiyinda oyimirire twagala kusabako kubanga waliyo omujulizi mu Kiyinda tujja kuba twetaaga okusabako ate ffe abasiraamu abatudde mu mmotoka yo ate ffe tulina we twagala okuyimirira walala tulina okuyimirirako tusooke tusaaleko esswala weebale nnyo kaakati tulinnye oba nedda ko ggwe nti ye ab'omukinda banne nja kuyimirira abasiraamu nammwe nja kuyimirira e Bujuuko ab'enkoko nammwe nja kuyimirira nga mutandika lugendo n'otuuka e Bujuuko n'otayimirira oba ojja wulira sawuti kuba bagamba kyogamba mukulu obukulembeze abantu bwe batwesigisa ebbanga ly'emyaka 5 bwefaananyiriza n'omuntu alina olugendo lwagendako n'apangisa driver wa costa abatwale lugendo myaka 5 luki myaka 5 giba gya lugendo gobanga gwe bapangisizza webale nnyo gwoleese emmotoka yo naawe olina kyoyagala okukola ki okufuna right naye tewali agikutumye gwogirese mbatu nabaga nti abaana nina nange emmotoka wano ejja nno okubayamba ate abantu babanga baze ne baŋŋamba tuyambiseeko n'emmotoka yeeyo otuvugeko ekitiibwa era bakuwa ekyokukola tewali akutumye emmotoka yo gituleetera tewali akutumye kwesimbawo ani gwe ojja wekka n'amalala go ng'ojagala kwesimbawo si malala ojja ng'olabye obwetaavu kala era naye nzi okulaba obwetaavu mu malala kale katukikale amalala kankijjeewo gw'oleese emmotoka tewali agikutumye tewali akutumyewo okwesimbawo ze olabye gaapu ki gitunnyonnyole olabye ki tugambe nti ebizibu biri bwe biti naye tewali akyogerera nze oze kununula kisobo kyange ki kati nga gwe nojja jeni nti Alex njagala kukuyamba nzikiriza nti anti mba ndabye edda we weetaaga obuyambi already watya bw'oŋŋamba nti Alex njagala kukuwa ssente ate ssente zaki anti olabye obuzibu olengedde obuzibu olowooza nti obuzibu bwange ssente nyinza okuba nga obuzibu si ssente gwe bw'olabye politician weesimbyewo gw'olabye nti obuzibu bwange Alex mukulu ssente nojja n'oŋŋamba nti Alex ngenda kukuwa ssente nze negga nti ekitambeza na ssente kuba sizaagala so obulina tolina kunyambaza nenkugamba nti nze kakati saagala ssente so mukulu nenkuwa nze kyenjagala olina okumbuuza nti gweoyagala ki toyagala ssente so mukulu ebibiina by'obufuzi bino nga byeteekateeka waŋŋambye tonnannyinnyonnyola lwaki babiyita bibiina byabufuzi kubanga ekyo badde njagala kukiyigira byabazungu political party ate oluzungu kiri political ki party kati ffe tukivuunula ebibiina by'obufuzi lwaki ekibiina kiba kya byabufuzi nekitaba kyabukulembeze pate kitegeeza kibiina pate kiteekinga dimension ez'enjawulo pate kitundu ekigambo pate kigugolinga olina oluzungu kiri pate kitegeeza kujaguza I don't know PART simanyiwa political party pate ekigambo kitegeeza tusobole okwekkaanyiza ddala ensonga ngezaako okuleetera abazungu ekintu kye baatuteekamu ne tutuuka n'okwogera ebigambo ebitutategeera makulu ne tubyogerera abantu baffe ate abatalina ddala kiki ekigambo pate nabo beebuuza pate political party social party kiki kyogezaako okunoonya nabo beebuuza wano kibagambe nti nze njagala kugamba meaning y'ekigambo party. I want the meaning of party. The word party has several meanings depending on the context. Waliwo political party, simayo banjogere ku ekyo. Waliwo social party, waliwo legal business use party. Yeah, bibampadde ebisatu. Era tebannakuwa definition y'ekigambo party. Kangende ku dictionary. Nze njagala definition y'ekigambo. Amakulu gaakyo ki? Lwaki tukigamba abantu Democratic Party
oli yakyusa mu yena abiyita Uganda People's Congress. Bangambye wano party a social gathering of invited guests. Social gathering of invited guests, typically involving eating, drinking, and entertainment. A formally constituted political group that contests elections and attempts to form or take part in a government. Kakati kiri party. Social gathering of invited guests. Social description. Ekyo kyogenzemu ekirala. Description nga bakugezeseza ku political ku bantu abegasse okukola ekintu ekiri political party. N'ekyo ne kisoose kyoba onsomera obulungi ekyo. A social gathering of invited guests, typically involving a social gathering. Social gathering. Abantu ababulijjo nga bakuŋŋaanye. Typically involving eating, drinking, and entertainment. Kirimu okulya n'okunywa n'okusanyuka. Kakati political parties zaffe zo zatwala definition yeesooka. Kulya, kunywa. Mukulu. Ate kiki? Okisomye. Nze ku DP sirabayo mmere. Ani agamba? Obadde. Waliwo mukuŋŋaanira nga tewali soda nga tewali mazzi. Nga tewali kunywa. Oli ku mmere kyene ya bribe. Waliwo mukuŋŋaanira nga tewali mmere kunywa oba kulya. Mwaba DP. Nga tewali mazzi oba soda oba kuseka. Oluusi mukuba n'ebidongo nga mumaze meeting ne musina namu. Kawansi na whairo. Byebyo nze gambye wano. Pate twakitwala ku musingi ogwo nti gathering eyaffe eri political yakulya kunywa ebintu ebigenderako era kyetuliko wano kyetuyita corruption. Mu politics political party maawo mbwe yalidde. Olidde mululume yalidde. Simanyi mulina abasajja bangi nnyo. Amriati yalya. Kulya mpuuga yalidde. Bye mulimu. So tukirabanga kinyumu. Nkugambye bagende ye party zaffe zatwala eyo definition. Kulya kunywa kusanyuka kuchakala. Yoba patujita mbongozi. Mukulu. Baba member of parliament waliwo batuula nga tewali mmere. Soda yasookawo. Chai furasika ne ziyita. Eno bateesa balya. Lwaki? Bwe tuba mu classroom waliwo classroom gye twasomeramu nga batuweeramu emmere. Ne tusoma nga bwe tulya. Oluusi ndowooza emirimu giba mingi egy'okukola. Ekyaki kitegeeza kulya nga bw'oteesa. Bakayita twaliza mulito ngamba tondeeta busungu. Agasajja gali ga mmere. Kulya. Bakayita working break oba working tea. No, ne ku menza kwe batudde kuliko flask. Oluusi siziraba. Anti okewaka working tea, your brain yawe bere boosted. Kinze njagala ombuulire waliyo studying tea mu kibiina. Lwaki tabatuwa kyayi mu bibiina? Anti muyina break time. Mwe temuyina break time. Sometimes eba teriiwo nga temala. Temala etya mwe babawa ne break time ya myezi ng'esatu. Bwe mugende mu consulting abantu mu member of parliament. Anti ne tukomyawo fayiro bweziti. Ekyo kitegeeza nti mutuulenga bwe mulya okuteesa. Kyogamba baba mu pate. Yeah. Ne parliament yafuuka pate room. Yes. Abantu oteesa otya n'oyogera mwenna ne mbawa fulasika za kyayi biskuiti amandaazi kubanga waliyo omulala omubbi agaleeta oluusi ate bo bennyini be bagereetera bakazi baabwe be bakataringa. Toyinza kunkonvinse nga nti omuntu atuule mu lukiiko olulina ebintu ebyetaagisa ddala okuteesebwako ate omuteeremu emmere ne keeke n'amandaazi n'amazzi ne kyayi n'alyoka asooka ayiwayo. Oluusi olulala bayiwayo ne bemunyimunguza ne mukama we batinga obalaba bwe be bamanyi baba kitegeera tebaasenyezza. Saagala bintu ebyo nze ffe abamu tuli banyiivu nnyo. Si lwa gavumenti, si lwa Museveni, si lwa Kyagulanyi, si lwaki, si lwani, si lwa Maawe, si lwani. Naye nneeyisa y'abantu. Character.
embala y'omukulembeze n'ebikolwa bye. Lwaki mu kkanisiya bwe tugenda oba mu muzikiti tebasooka kutuwa ku mmere nga bwe tusaba ne bateekawo n'amacupa ga soda awo n'amandaazi father n'ayingira nga naye ayina amandaazi ge because tugenda ku kintu kiri serious kusaba Katonda mu parliament tulina okuba nga tugenda ku kintu kiri serious issues za ggwanga. Owulidde abantu abalala tebalina na kye balya gw'oli ku TV otulaga nga otudde olina ne flasiki za caayi abantu abalala tulina baasuze enjala kyokka ogenda ku issues za national kubuuliriza ku ssente z'ekigundi gundi ne gundi kyokka gwe already oganye okugaana caayi ono wa oli ku ssente ze babba naye z'oliko z'olya weebale nnyo ye political party yaffe. Mukulu ebina by'ebyobufuzi bino biri mu katubagiro k'ebyobufuzi byabyo munda era nga nabo byagala okwerondamu ani agenda okulembera kibiina gundi ne masekati mu kulondamu ani agenda okulembera ekibiina gundi waliwo emiziziko gye baataddewo kale nga biringa ng'emiziziko naye emitendera gye baataddemu omuntu gy'olina okuyitamu ogenda okwesimbawo nga ekisinza okwata abantu omubabiro ze ssente abantu ze bagenda osasula mu bibiina byabwe ebyobufuzi okwesimba ku bifo ebyenjawulo. Njakuwa ekyokulabirako president wa NRM okwesimba okufuuka president oba chairman w'ekibiina kya NRM ate nga alina okuba ne presidential candidate w'eggwanga ow'ekibiina kya NRM asasulwa obukadde 20. President wa Democratic Party asasulwa obukadde 10. President wa FDC okwesimbawo ng'okubeera president w'ekibiina asasulwa obukadde 5. Kya busiru labayo mistake number 1 lwaki ebbeeyi esente ezo zaawukana anti bibiina byanjawulo? No, si byanjawulo, byonna bya bannayuganda, tuli bannayuganda. Ekyo ekintu kyandibadde nga weekiri parliament yandibadde agamba all political parties buli omu omukulembeze sente nga ziri uniform. Ebibiina by'obufuzi birina obuyinza obwesalirawo? No, tebirina buyinza bwesalirawo. Autonomous. Bwe muba mulina obuyinza obwesalirawo lwaki mulemeddwa okwesalirawo electoral commission? Mwe mugyesalirawo. Eyo mu bibiina munda bigyesalirawo. Buli kibiina kirina electoral commission. Siri ku bibiina, ndi ku national level. Eyo sente zandibadde zonna zezimu nti buli memba ayagala okwesimbawo nga mu kibiina gundi fenna miliyoni sente zezino 10. Kati sitokola nti NRM 2 DP 10. How can you justify that? Nti DP teyina sente. NRM yeni mbuyinza DP tenatuuka mbuyinza. Therefore boba mu buyinza, what does it mean? Nti olina sente zisinga ki? Okozesa sente? No. Si bwe kiri bweki. Era abo bwe babanga bebeesaliddewo nti fe DP katusabe 10 already be defeatings. Bakugobye. Self defeat. Ya bakuwangudde. Pecuniary. Tolina sente. Kubanga competitor wo alina agambye 2 ate gwe olina 10 oli 5 nga nonda nti owe 5. Mba nonda waki oli aba amaze okundaga nti ali mukulu olowooza kyo kiba tekijja bantu batasobola kufuna sente ezo mu byabufuzi oba mu byabukulembeze bya ggwanga Uganda? Omukulembeze teyeetaaga sente. Azeetaaga. Kubanga kano ke kaseera yeetaaga okugenda yeesimbewo. Alina okubeera n'obukadde 10. Musa okujja Abayisirayiri mu ddungu teyalina sente. Faraawo yazirina. Kati yawulamu omukulembeze n'omufuzi. Omufuzi yeetaaga sente. Omukulembeze yeetaaga sente. Omukulembeze yeetaaga vision. Simple. Teweetaaga sente. So tekitegeeza nti kakati bannaddiini banaakola batya abalayira bo obutabana sente. Baba bavuddemu anti naye ate ayinza okuba ne vision. Kyenkugamba omukulembeze teyaga sente, omufuzi yeetaaga sente to maneuver, to manipulate, okukaka abantu into what they want. Lwaki osasula miliyoni 2 oziwe ekibiina kikole kigende kigulirire anti activities zaakyo kugulirira bantu kukiwagira.
That's it. So they want more money kugulirira bantu kuba wagi. Kati ate nabano ne bakopa aba DP namwe ne mukopa for waffe 10. Kikole emirimu gyakyo mirimu ki? Offices. Sicho kutambuza bantu mamotoka. Ebyo byonna mu kibiina ekikula. DP yandibadde tekyasobola kati kusolooza na ssente ezo ku myaka gyemaze ku nsi kuno. Yandibadde na account investments already terina. Ebibiina birina investments si wano biri bimeka. Ate UPC, DP bye bibiina bye twali tumanyi wano. CP birina investments. Lwaki ate bakati basolooza ssente? Babongezeeko. Hapana. Kiringanga omuntu bonofugira eggwanga myaka 4 n'ogamba nti era nkyayongera nyongezeeko. It's not enough. Mukulu kyetulimu ate kyoyogerako. Simanyi oba kyetulimu. Nze tulowooza nti nze president gwensoose okulaba afugidde ensi emyaka 4 mu 7. Ndabye bangi. So bwe mba njogera omuntu afugidde emyaka 40 siri ku mu 7 yekka. Gwoli mutuufu tolinganga. Mwe mumanyi mu 7 yekka. Nefe tumanyi abantu bangi nnyo. Owulire naye n'ogamba nti era okyayagala okukola ki? Okulembera. So sente tezandibaddewo ezo. Nti ebibiina nga DP today kimaze emyaka 6 tekirina kizimbe kyakyo. Kati tuyina. Kirido. Bali ntuma. Good. Si kipangisa. Good. Kya kibiina n'ettaka lya kibiina. Good. Now, ekibiina ekyo kyandibadde ne investments n'abasajja bakyenja Sabiggu abagundiivu abagagga abaddukanya bizinensi ya DP z'ekibiina. So that when it comes to campaigning you have resources ne money power enough to support yourself. Naye ojja kukisanga UPC simanyi oba Uganda House ya UPC oba Yoboti. Simanyi? The two are different. NRM simanyi. NRM na ila simanyi oba ina investment so far oba nedda. Yagulayo Kenna Kasero. Yagulawo Kenna Kasero. Naye investment tegeeza in terms of business economic ki? Economic empowerment. Ya buli kibiina. Yensonga lwaki ebintu ebyo lwaki ebibiina bibeera biri drug ne faamu y'ente kakati ng'erina emitwalo nga 10 olw'ente. You're right. Owulidde UPC yandibadde kati n'ebintu ddala eby'amaanyi mu North. Owulidde NRM okumala emyaka 4 yandibadde kati erina ddala ekintu kye tuyita obanga mwanyi bumwanyi. Eno farm yeeka 5 ya NRM. Mukulu nkiwa abatuwulirize batuwulirize ebintu bino babiwulira abakulembeze abo. Ki? Abakulembeze nkiwa ebintu ebyo babiwulira kubanga go magezi ga buziba. Nze saagala kwogera nnyo n'abakulembeze. Era bawulira desubo. Bawulire. Nze omuntu njagala ninga Woleso Yinka yagamba bamunenyanga nti ebitabo byawandiika tebabitegeera oba n'abagamba nti si byamu oba tokitegeera si kikyo saakiwandiikira gwe kati bino byetwogera waliwo ababitegeera n'abatabitegeera naye abatabitegeera si byabwe abayina ebigambo ebyabwe bw'okitegeera kiri kikyo owulidde naye bw'otakitegeera si kikyo. True. Kati bwenzija nenkugamba ekigambo nti lugubulias nga tokitegeera si kikyo. Ekikuba kikuyiseeko. Ate wenwe negagalula nengenda nenkisakinga nenkitegeera. Awo Mukama aba akuyambye. Awulidde. Naye abafuzi ekibiina kiki? Investment eriwa. Eya DP. How can we invest in a nation when you have failed to invest in a party, a political party? Lwaki DP temulina businesses zammwe? Mutulage. What have you invested in the nation as a DP? What has UPC invested in the nation as UPC? Apart from politically, embezzling, whatever.
our minds, our brains. Omanyi waliwo okwembeza olinga sente. Ni waliwo tuembeza our brains. Myaka 4 investment eriwo. Natewali. Kati batulaga mu Zaire Mobutu, batulaga kasu zirimu omuddo. Naye wali investment gye bakulaga nti ye. Are they philosophers? Kubanga philosopher ne bwataleka nju tetumunenya. Twego gwali gukonsetulize ndowooza. Twasigaze ndowooza ze wansi tunulako ne tuziga. Mukulu. Abantu bano, abantu abalonzi batunulira bikimu mu kulembeza ono azze okwesimbawo okutandikira ddala mu kibiina kye. Buntu bwe. Obuntu bwe. Omuntu ng'omuntu. Humanity. Kyosooka otunuulira. Humane, not humanity ate. Obukakamu. Omanyi si bukaka. Kabuntu. Omuntu yeeyisa atya yasomerawa. Recommendation kijayina. Recommendation twandibadde tuzijja ddala mu primary school. Yasomerawa nti Namiryango primary school. But we recommendation ye mu myaka gye yali mu ssomero. Yali atya. Senior secondary school yalagawa. Background tracker. Nti yali Kisubi. Nga tugende Kisubi yeeyisanga ati. University. Kati ali atya. Mufumbo. Yamala okusoma. Akola ki? Ebintu byonna bwe tumutuusa wali ku ssaawa eyo. Mu Katoliki. Abakatoliki bamwogerako. Ekyo ne twakyogerako dda. Mu Protestant. Abaprotestant bamwogerako ki? Mu Siraamu. Abasiraamu bamwogerako. Bamusemba. Musamize. Abasamize bamwogerako ki? Wona oliyo n'abasamize. Abalonzi baffe abeeteekateeka okusuula akalulu kammwe mu bibiina byammwe by'obufuzi ate ne mu mwaka 2026. Byebyo n'ebimu mukulu byagambye bye mulina okutunulira mu kulembeze naye ekisinga byonna obuntu bwe. Yes. Mweraba mwebale kutuwuliriza n'okubeera. Ayina abaana. Bw'aba nga tabayina. Alinga Alex. Talina mukyala waka. Oyo temumulonda. Tolonda Alex. Mukulu. Olonda waki? Onondo otya? Oli musiru. Totege. Abalabi ba Dream TV BTV. Olonda abakufuga ng'olonda Alex mukulu. Amagezi go mwegali oba temuli. Oli musiru wa bbaluwa.